Coming up on AC Media. Olutalo luno. Gwe mkulabo olulekawa Alien Skin. Ye Alien Skin senga kala kumachana aba program wenu. Chicho yinzo muwa bubaka chibwa boyagala ategeere. Olwaleero wano weruli Alien kigenda mutwalira ebbanga okuzza abamu ku bantu abagenze. Okitegeera kubanga nakati ebintu bino wadde abamu byafiiridwa ku bantu abamu. Mulimu abagenze tukkirize tugaane Bobby alina abantu be. Tukirize tugaane. Oga principal. Yes. Bobby alina abantu be. Okitegeera kati Alien naye Katonda amuyambye nti abadde azimbyemu ababe. Kati abali royo. Yes. Kati bali kye bali batannakkiriza nti naye azimbyemu ki ababe. Kyovola baba. Coming up on AC Media. We inspire. Amanya neddobozi nabulime Esther ku atop with AC Media Uganda. AC erinnya likola sente. Kubuza gwe nawo sinzo kubanga otraba. Thank you so much abatwagadde abasubscribinze bambi mwebale. Thank you so much. Tusiima leo tuli mu social media muliro vibe ku vibe nga negatiddwako omugagga owewa omugagga we Makindi Mania. Kasirye Adam kasisoko kalidyeko wano kubanga weekend tokutambulidde bulungi goge naye nze mberayo ndi muntu mberayo nenda nga muntu wange tiki Kasirye wiki ye baddemu ebyayo nga bitambula mu ngeri yabi gye bibadde bitambulamu naye nalayo tugimazeeko era tutandike endala teri amanyi gyenaatandikira naye ffe tusigala tukola kuba nze mmanyi kimu nze wembeera ku mazima kwenfiira kasitamba ekintu kikkiririzaamu nga kituufu kwenfiira tosobola keera ku makya nongamba kirala kiba kizibu. Abantu abasinga batrendinga nnyo nga bali mu kkubo oba nga basanze obuzibu ekitegeera nti bakitegeeza abakikola bo banyumirwa kati ate n'abalaba banyumirwa. Mubaamu abalwana boolaba ne mubaamu abanyumirwa embeera ng'egenda mu maaso kitegeera era oli abeerawo nga social media asobola n'ogimiisinga ne mu kaseera nga kano n'omusanga ng'aba scrollinga gundi ayogedde kigundi n'aboogezi ng'abamanyi abagenda okwogera ebyaki ebyenjawulo okitegeera. So nze nja kugamba nti oluusi bibanyumira kyekisooka bannayuganda ebyonoonese babyagala nnyo singa ebiramu okitegeera nti we wabaawo ekintu nga kyakuzimba oba tulina kye twagala kuyisaawo bajja kitini naye bino tulina gwe tukuba n'abadde tavumangako n'abadde takuwulirangako n'abadde takolanga kyasobola okujja nakontributinga kuvuma kati ne tujja kubanoonya content nga ye ayagala bwagazi. Jjukira ennaku zino ku TikTok kuliko abantu nga ye asurvivingira ku content w'abalala ono akataddeyo n'akasala oli akataddeyo n'akasala kati ye aba ayagala obwo obulimu obukola ki obutambula nti mu video y'essaawa ennamba singa mubamu eddakiika 2 nga zoonooneseemu kati nizo kazi aba ayagalamu zikole yatambule era kati oluziteekayo bw'ati olaba nti mu ddakiika nti ninaafuna abantu nga bangi likes comments na biki kitegeeza ne baba awadde society nga yeebikola ki ebinyumirwa naye ng'ebyo bibaamu nti mu nsi yonna kibaawo nti omuntu asobola okuba nga abadde eddaali tayimu neetuuka n'abaako ensobi gyakola gyakola ate ng'omuntu omulala yenna akola ensobi ne bamweyisizaamu eggaali nti abantu abasinga bakola ensobi naye ogikolera mu muzigo gwo baawo n'akuvuma oba kubyemu oluyi aba ku kyalo ne bakuyombesa ne kikomaawo ne kati omuntu ali mulayiti oba subjected tubivumo bya nsi yonna. Twena kola konsobi neme. Twena kwogera gwe kyoyagala. Gwe kyowulya ku mutima. Osobola. Naye just olina kumanya nti bibaamu consequences zino zikola kizibaamu. Then n'ekirala tugamba nnyo abantu okuzimba support system. Support structure ng'olinawo bakyaliwo emutula ne mukola ki ne mubyewujjako. Kitegeera nti time ebiseera ebisinga option gy'oba olina ekyasinze kusooka n'ovaako ku social media nga topapalirako nnyo kuba buli wopapala n'olaba bye boogera osobola okukola ki naawe oba ogenda baddizo okitegeera ky'oyinza okukola ojja n'obawaamu akabakumamu omuliro n'obatambula n'obaviira okitegeera kati ensi n'etandika okwebalansi nga bajja balaba ekiki kubanga amazima ebiseera ebisinga gatambula na budde ne bw'oyagala oggakakasa otya mu kaseera ako tekisobola kutaasa amazima gatambula na budde ky'olaba ga you can never beat the value of time amazima gatambula na budde gwe bolaba nga kikaye nga bakutabukidde ng'obawamu space kubanga g'amazima bwe battayimu nga bakuliko ne bw'obanga oyogera bituufu essaawa no bali ku Alien Skin ate kali Alien Skin ye kibawaasa
nti ababadde bamulinda edda mu kaseera kano bangi. Alien Skin ayina oba ntalo zalina okulwana. Ayina olutalo lw'ababloga. Facebook be balumbu yabo we batyo bawumalutseka we bati bona bali ku oyo omuntu omu. Wetwogera tulina promoter nabo bamwe mainstream abamu bagamba mainstream naye ayinengeje eri mu kubamu. So a lot buli omu atunulira Alien Skin. Okyogerako kyokubanga abantu Alien Skin buli omu atandise omukubamu amagi abaana abanupu mbuyakuvumye gwokyogerako ki? What's your say about that? Nakirabirawo nga kijja kujja kubanga amazima ayogera mangi. Alien Skin? Amazima ayogera mangi. Ati mazima kyawo Alien Skin? Amazima ayogera mangi, ayogedde amazima mangi eri abantu bangi. Ayogedde amazima kuba kola tunes ababba sente z'aba artist. Ayogedde amazima kuba promoter taking advantage y'aba artist ne batabasasula. Ayogedde amazima ali ba promoter bebweru abatwala abayimbi nga babasuubiza bitole bya mmere n'abaganze ndi wano. Bw'oba onjagala onteekako value yange kitegeeza abaana abalala baabuusa abajja okukola ki kyekimu. Ayogedde amazima eri abantu abamu mu mainstream media. Okitegeera kati engeri gye kiri nti ye delivery ye si eya bulijjo nti ffe twamanyira nti omuntu ne bw'omunyiiza alina okwewombeeka ng'akuddamu. Kati bano abantu abajja abali unique nga bw'aba akuddamu akikuddamu nga bw'okireese tetwabamanyiira. Era bw'ajja olaba society nga buli omu agamba ali ki ali arrogant. Okitegeera ebintu bigiye byabadde akola nga bidifyinga odds. Okitegeera nti ye amateeka agamenya ng'era bw'akugamba nti ali unruly. Okitegeera so ebiseera ebisinga mu Uganda okimanyi amazima gakola ki galeeta obuzibu nti olwaleero osobola olaba ebitagenda bulungi mu bukulembeze naye nga obyogerako bikubya. N'olaba ebitagenda bulungi mu opposition naye nga obyogerako bikubya. Ate nga ge mazima. Okitegeera naye nga ge mazima. Kati ebiseera ebisinga abantu aboogera ennyo amazima wano naddala wano kanjogerere Uganda bakubwa nnyo. Okitegeera nti ojja kwesanga nga osobola okukolamu ensobi naye nga buli gwe wayogerera amazima akulinze. Kyova olaba osobola osanga omuntu ng'akuga Kasirye simwagala wambwa yakola ki wakisiru gwe ky'oba omanya. Okitegeera naye nga tasobola kukubuulira lwaki wakisiru. Kati omuntu oyo ebiseera ebisinga olabanga abantu we bati atasobola kwogera omanyi oli alina kye yamugamba naye nga kyali kituufu n'atakitwala buti bulungi kubanga waaba alina ekituufu kye yakola nti oba yamuvuma oba yamuzaala wajja kugamba sebo kanzala bwe kati ne bwe kati. Okitegeera naye bw'olaba ng'asigadde agabuga wakisiru gwe ky'oba omanyi omanya ki kyekyo. Kati Alien Skin amazima ayogera mangi ate agogera waliwo kibagamba nti speaking the truth to power. Okitegeera industry baddeko abakitwala nti be bannyiniyo. Industry baddeko abacontrolling awaji etambulira embuyaga efuweze n'efuweze. Industry baddeko abantu nga bw'obanyiiza ku matya bugenda okuwongeranga ovugudde. Industry baddemu abantu okitegeera naye kaakati bonna yajja n'adifyinga odds ezo zonna ne batega emisanvu gyonna ne gikola ki ne gigaana. Okitegeera kati mu kaseera kano nga bamutaaginze buli gwe yanyiiza alina kwongerezaako wano ku ttaaga. Alina kuteeka muntu wansi ku ttaka balimu kulinnyako ake. Kubanga alina baabadde yanyiiza naye nga bakimanyi waali kati tebamusobola. Omanyi waliwo kye bayita omuntu okubeera mu biro bye. Omuntu mu biro bye akkirizibwa n'okukolamu ku nsobi. Tulabye abayimbi ffenna wano tulabyeko ku ba Jose Chameleone mu biro byabwe. Tulabye ku ba Bobi Wine mu biro byabwe. Tulabye ku ba Bebe mu biro byabwe. Ne Shiba. Bashiba ng'oyogera ensobi abantu ne bagamba oyogeranga n'ibiki. Okitegeera mu biro bye. Okitegeera kati Alien abadde mu biro bye kati bonna abasinga nga tebasobola mukuba nga tebamusobola. Okitegeera ne mu Uganda waliwo ttaaga bbiri nga ebazikutaaginga kaba kaweddemu era nga bw'osimattukaawo oba kubeerawo bbanga ki bbanga nga liwerako. Kaseera kano tulina Kyagulanyi. Okitegeera of course tulina Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye bamukuseetinga ebiseera ebisinga okola ki kabaka weddemu. Kati singa bamala omukutaaginga bati kiwa chansi buli abadde ajja okuvuma bamutabukire naye okuvuma ne batafaayo ne bamuwagira tufuna omusajja ono kyayogedde. Kaseera kano eriyo omuntu avuma Alien nga bandi mutabukidde naye olwokuba aliwo ttaaga bali baabalaba nti abalwanirako olutalo. Kitegeera kombe yayisaawo kike kati ono yaba ayisaawo kike nga namwagala dda naye wano waali kanyongerezeeko. Kitegeera so kati wekiri buli omu ayagala kulaga butali bumativu bwe. Okitegeera naye ng'obutali bumativu buno nabyeko n'omusajja omu nga
bamusibyeko ekiseminti ngagamba yamubye namukyusa obulamu kati abo bonna oyo avudde ebbanga ng'ajja ayogera ku Alien Skin nga watamanyi kuyimba muyimbi mubi Ismail n'empisa embi akola kyo kitegeera kati mu kaseera kano naye olaba nti naye azze mu kaseera kali singa we yali yeekoonera ku Alien Skin n'anoobuka ensingo kyandibadde waaso kitegeera ne kati kaseera kano mubaamu abalwanira ku sayidi ya Alien Skin yaga omwana mumuleke mubaamu nabali abagamba wadde si kituufu naye katukikole ki katukitambuze kyovula aba batuuse n'okwagala okugamba nti omu ku babodyguard batambula nabo ne bamupininga okuba nti yakuba munnamawulire waaki yagulanye essasi mu kampeyini nti oli akyogera nga bakimanyi ne mbutuufu muganda waffe ono kyayogedde kirabika si kituufu naye katukitambuze bwe kiba nga kikola ki nga kigenda kuteeka ono omuntu wansi kati ffe ebiseera ebisinga tetulwana biri civil tulwana kuwangula buli kijja ng'olaba kikuyambako okuwangula okikola kyo kikkiriza kati buli ajja n'agezaako okukulaga sayidi eri objective oba oyina kumuddamu nga bw'oyagala oba oyina mukuba akola eki aveewo era kyatuuka ekiseera nga bannaffe bwe twabeeranga ku ziraivu nga tulina bye twogera nga ne bwogenda n'osaba request ne oteekayo request tebakuwa lwaki mbojja kwogera amazima ogenda banyiiza ogenda kujja oyogera ate boti bye bataagala kuwulira essaawa bo baagala kukuba muntu waabwe akole eki akkirire kati ate ggwe bw'ojja ogenda kuteekawo balance okitegeera kati nosanga live ng'eriko abantu 10 naye nga bonna bali mu kkuba ngate kubye bwete ina numbers okitegeera kivula makyaza abantu batunuulira nnyo live kwe twali ne ba Keize yali ya Keize nga kuliko selector abandi okitegeera nze kye nasimba kweyo live nti banzikirizo jjijjako naye nga bakimanyi siri mu layini ya kiki bali bakolesa awo okitegeera makyazi baba kuleesa awo naye baba kimanyi ogenda leeta balance ne baba kimanyi kale katumutayize naye nga ayogedde kyagala okukola ki era ewa bagamba nga amwezikirize njogere nga bakukkiriza n'okola ki ani apoze ani agaana ngaawo wawe yagamba twalina kyotugamba Umaru Kiseka yaliko Umaru teyaliiko Umaru twasingalako ku live emu era n'amboggolera nenvaako manyiize sibimanyi ebyo mbasazeo butalwana mbasigenda lwana ne bwokola ki kubanze nzikiriza nsobola okubeera objective ennafu nenkugamba ensonga yange naye mba sikuvumye noddayo mu buliribo n'okitegeera nti yaŋŋambye naye ge mazima n'ojja gwe n'owakana enkya naye ng'okitegeera era nzikiriza nti nsobola okukukuba ne bwe kuba kukuba naye nga sikuvumye nga sikanudde eddoboozi nga sikuwemudde ne ne mmanya nkubaludde okoze eki owedde okitegeera so kati yajja n'ayombawo nekola ki nemugaa neneeyongerayo naye kati bano bo twabeerako ne tubeerako ebbanga nga liwerako ne twogera nga comment section ekutta omuti omuliro okitegeera naye nkukakasa ekyo ndi kyenda kugamba nti amazima gatambula na budde olwaleero bwe kidda ne tudda ku live eyo waliwo atajja kudda na muliro gwe yalina luli kubanga obudde butambudde ne bubaako bye butulaga bye twali tutalabye mu kusooka okitegeera buli omu alina byalabye kati ebiri fresh bye yali talabye wa bye yali talabye wali okitegeera kaseera mulimu akaseera nga wekatuuka nga abantu abali objective tebeetaagisa mulimu akaseera ekatuuka nga abantu bali hyped up baagala kutta muntu okitegeera kati ke kaseera mojjira gwe n'osigala ng'oli objective era ebiseera ebisinga oba musajja nnyo sigala nga togoyize out of character naye kukola kye bakola okitegeera so bwe kiba nti ebiseera ebisinga osobola okugamba anvuma nange nsobola omuvuma kammuwe naye kati kino ekintu nga baten wogiraba gwe ng'omutunuulizi w'ensonga ng'omuntu abitegeera muntu omulwanizi wa art kino ekintu kirekawa Alien Skin njoga tutunulye in particular ekintu kino banga si abalabye ensonga zino twazaye mu ngeri nyingi si buli omu alina endowooza ye mulimu abagezi abategedde amazima mulimu abataayagadde kutegeera amazima mulimu bintu bingi naye tutunulire per person banga olutalo lubaddemu abantu bangi njaga tutunulire olutalo luno lusooka kulekawa Alien Skin then tujja genda mpola mpola tubuuze ku babloggers baffe neera si bonna mulimu abatamatalinga era tujja kwogerako abamatalinga boogezi linnya ba promoters katusogererewa Alien Skin olutalo luno gwe mukulaba olulekawa Alien Skin ye Alien Skin singa akera ku machanala aba programu eno kikyoyinza omuwa bubaka bwayagala ategeere of course mu lutalo lwonna bagamba ago batabulako kyakusuuza mu lutalo lwonna mukuluva bw'oluyingira tosobola duyingira nga budufuluma nga ewaluyingidde
osobola oddufuluma ng'oli w'amaanyi nnyo, osobola oddufuluma ng'oli munafu nnyo, osobola oddufuluma ng'oli 50-50 ng'amaanyi geekubiddemu n'obunafu ne bukola ki ne bwekubiramu. Okitegeera lwe lutalo, okitegeera olwaleero wano we luli Alien kigenda mutwalira ebbanga okuzza abamu ku bantu abaagenze, okitegeera kubanga nakati ebintu bino wadde abamu mulimu abaagenze. Tukkirize tugaane Bobby alina abantu be, tukkirize tugaane yes Bobby alina abantu be, okitegeera kati Alien naye Katonda amuyambye nti abadde azimbyemu ababe kati bali royo, yes kati bali kye bali batannakkiriza nti naye azimbyemu ki ababe. Kyovola abasinga be bagulwe lwali lutandika bagulabanga omulimu gugenda kuba mwangu. Ate era Prince Gaya nakola bagulaba nakola ya retreat wagirabako eyaki principal gye yakola ate naye teyatuleka kyekimu ng'agamba ki mbu be royal, don't be royal to the political party, don't be royal to omuntu, be royal to the truth. Ekyo nakyo kyajja ne kikola naye abantu bonna ndaba bakiteeka eri ate abamu message gyalina okgenda ate abamu bagyesamba ne bagirekera ali ensikini yekka. Teri amanyi message eyo gyeri egenda watuufu naye mu jeno ye yagiteeka mu public mean. Yajja mu kiseera ekituufu gye twali tukyagaliramu. Yagiteeka mu public mean kitegeeza buli yagisoma yali asobola oginterpretinga lulwe era wali okkirizibwa butereevu okugisoma n'ogamba nti nze tagamba nze agamba oli nze kansigale nga nkola ki nga nkola ekyange, okitegeera. So message eyo yagiteeka public buli omu n'agira tobeera loyo eri kibiina, tobeera loyo eri muntu kaabenze, beera loyo eri ki eri amazima, okitegeera. So buli omu yaginterpretinga lulwe era abasigala bakola ne bye bakola buli omu yasigala akola biki akola ebibye. Okumanya abamu tebagitegeera nti nabo yali ebakwatako propaganda basigala bamuleeta era ne bamaliriza nga principal balina okumugjayo ajja akiralifeinge ku propaganda omu gwe baali bakoze eki gwe baali bakoze. Kitegeeza kati abo nabo message we bagisoma baginterpretinga lwabwe beera loyo eri amazima. Kati ye n'alaba nga ate amazima galeese kwe kusiba ku muntu attempted murder nti yagezaako okutta omuntu, which is very dangerous. Omuntu ogwo oba okisibyeko oba omutadde muki omutadde obuzibu nti abantu basobola omusanga ne baga wuuno okaaka n'akasajja tukaguddeko, okitegeera. So kitegeeza yenna eyasoma eyo yenna yakola ekyo either obakkiririza mu Bobby oba tamukkiririzaamu message eyo bwe yagiraba oba teyagiraba ne bwe yagiraba yaginterpretinga lulwe, okitegeera. So kati message eyo nejja nayo neekola ki neebeerawo naye nga tuzze wali ekibalansinga olutalo directire n'abalwanyi abamu aba foot soldiers okutuuka okukkakkana ne bagamba naye kiki kyetugoba era yali post principal gye yakola nga akiralifayinga ku muntu omutuufu eyakuba ashirafu eyo yakola kinene okukkakkanya abantu abamu kubanga batuuka ne bagamba naye gwe kiki kino tugoberera biki bino omuntu atuse n'okuwayiriza omuntu omunne ekisanga ekiki amutadde buzibu ne kituuka n'okugjayo omukulu mu kamooli kubanga abakimanyi bakimanyi abo abasajja obalaba be basinga okugoberera ebigenda mu maaso. Abasajja ab'amaanyi abo tebeebaka oba beebakadde kiro na misana baba balaba ebigenda mu maaso. Social media ffe tubeera ku CBS okwo ekiro n'olaba bawalukagganga baweereza messages paka ku makya ekitegeera ne baga Eddie Kenzo yabaddeko ng'awuliriza n'oli Miss Papa Miss akyabeerako ng'awuliriza babeera bagoberera kati gwe oyinza omuyisaamu eggaali ng'omanyi takola kitaliiko gwe banga okimanyi nti ne ku mukutu kw'otamulaba oluusi abamu baba ne ghost accounts nga yateekawo linnya ddala liri awo lyakusagasaga naye nga wali alaba ebikola kye bigenda maaso okitegeera. Era bwe baba bakkuba nga bakkuba ku lulwe nga bakkubira bulimba abaakimanyi era abaakiraba okitegeera era abatayagadde kujja kugamba nti bakole eki bakuoche bakuleke akuleka ne bakkuba n'ofeenya naye abaakola ki abaalaba naye nabo balina ebakkiririza nti line crossing kigenze beyond. So kino ekintu kibadde kisobola ova ku social media ne kidda ne ku physical bano nga beesanze wano bali nga beesanze wali ne bakola ki engumi ne bazeekuba kubaga saidi zombi ziriko abalwanyi olaba wago nalaba katono nnyo nalaba webanga video yeje nalaba ya Robert
oli bamukwata ku bukwasi what nende chikemu ndo kwa msajja ine bintu bikomena ku oyo buveka ali bukatembawe osegera nebo tunulira side ya alien skin ne ba foot soldiers kunna ku side zombi kulika abalwanyi abaddala nti we babesanze ewantu ne batayitegeragana bonna we bali ne basalawo kwekuba blood kisobola okugenda kisobola okugendera ddala ewabi kuba kugambye ezo tiimu zonna kulika abaana abaddala nvambina ebyokunyumyamu obunyumya abaana abaddala kwe bali okitegeera n'ebikonde babikuba abamu babitendekako professional abamu ba street wise nga yakimanyi okitegeera so bwoleka olutalo olwo ne lutambula bwe lutyo lusobola ova ku social media ne luddawa ne ludda physical okitegeera sebiseera ebisinga temulekanga ntalo zino genda wala bwe zityo obanga osobola contributing ekisobola oddukakkanya you contribute aliya olulala omuntu agenda fa tubyogera nga abasaagaano ne biba someone is going to die ng'olutalo luvudde ku social media kuba kati social media ekakasizza nti esobola otandika olutalo ne luvaayo ne lugenda mu mainstream bwe lugenda mu mainstream lutandika otuukira ddala ne ku bantu abatali ku social media jjukira abalusanze ku mainstream buli alutandisa oddunyumya anyumya waawulira waayagala lutandikire kitegeeza yenna amulaba alufuna okuva waayagala lukole ki kati obulimba n'ebituufu ebibeeraawo bye bijjo sanza abantu ku street bambalagane ninga kyavaawa ku social media tukyagitwala ng'ekyokusaaga nti tukolerayo ebintu byaffe ebyokusaagasaaga tutandikirayo obutalotalo naye maani olutalo lufuuka simatalo olutalo lujja tukafuuka ebyaddala